Abantu abafiirwa abantu baabwe mu kabenje akaliwo ku Lwomukaaga bwe bawulidde nti waliwo emirambo egibbulukuse kwe kujja balabe oba oliawo n'abaabwe mwe babadde. Kuno kubaddeko bakaawonawo nga mukyala Sula nga yalina ebba wamu n'omwana waabwe amazzi ne gabamira ng'alaba. Kyagaze okulaba eryato nga lijjira nga likka n'embaawo kati amanda ne gafulootinga kungulu kati tubadde tutudde ku maandi kwetwasigadde twalayo ebitabuse buli omu n'anoonya waakwata okunyweza bwenakutte ensawo y'amanda nenyingiza bwenti mu kakutiya nenfumitamu engalo bwenti mu bituli nenyikwata kakutiya n'omukono omulala yabadde akutte bwati omwana omukono guno ogweno kati nalemererwa engeri gyeyeetaasamu naye nenziramu omulaba naye kakutiya naye ng'omwana sikyamulaba. Omulambo gwa bba n'omwana gye gimu ku mirambo 6 egizuuliddwa olunaku olwaleero. Kiteeberezebwa nti emirambo egiwera gikyali mu nnyanja kubanga eryato lyali likubyeko kyokka abantu 28 bokka be baataasibwa. Eryato ligambibwa okuba nti lyali litikkiddwa kabindo abasuubuzi abaali bajja ebyamaguzi okuva Ekkoome okubireeta ku mwalo Eggaba. Embeera y'obudde neetabuka ejengo biki finally eryato ne likka. Abantu abasinga obungi akudde ku telephone zetulina abasinga obungi basimantuka abamu balina life jackets basimantuka abantu babadukirira ne babajja mu mazzi. Mwafiiriddemu bannaffe abaweereza n'abakozi ba gavumenti omuli omusirikale waffe n'omusomesa. Wano wabaddewo n'omusawo wa poliisi abadde yeekennenya emirambo era ng'olumala bagiwa abantu baabwe abagisaabaliza ku nnyanja okukizaayo ku butaka.